Ng'akakiiko akalondoola ebitongole bya gavumenti kaabuliriza ku mivuyo mu kitongole ky'ebyomutindo mu Julayi w'omwaka guno, yali akikulira mu kiseera ekyo David Livingstone Ebiru yategeeza ababaka ku kakiiko kano nga bwe yali awaddeyo ekyoja mumiro kya bukadde 100 eri akakiiko akafuga ekitongole kino okusobola okusigaza omulimu gwe. Are you confirming to this committee that you bribed board members with 100 million shillings? I was asked through by the chair, and I must do the needful to cool down what is going on. And you gave them 100 million shillings? Yes, sir. Where did you get the 100 million shillings from? I borrowed the money. So this was personal money? Yes, sir. And you handed it over to who? Through the representative of the chairman, one of the board members here, Mr. Omar. He came to my office and picked it from my office. Kyokka oluvannyuma Ebiru bino yabyegaana ng'azzeemu okulabikako eri akakiiko ke kamu. Wabula Ebiru agenda okuzzaayo ebigambo bye nga yo ofiisi ya Kaliisoliiso wa gavumenti yabakanye dda n'ebyokumunoonyerezaako n'ekigendererwa eky'okumusimba mu mbuga z'amateeka emugguleko ogw'obulyake. And you know, Kosase brought it to our attention. We picked interest at our own initiative when we had over the press and said, hey, if someone has admitted to taking a bribe, this institution has the mandate to handle such cases. And we were confident we would have sufficient evidence. Twabadde tuli awo ate ofiisi ya Kaliisoliiso n'efulumya ekiwandiiko ng'etegeeza nga bw'eggye eyinta ku by'okuggula omusango kw'Ebiru. Embeera eno yalese bangi nga boogera obwama era waliwo abo abaasabye wabeewo obwerufu mu nsonga eno. Kubanga nsobola okutuuka ku ndagaano n'esirikibwa n'ensasula nga nsigala ssente ne ofiisi n'esigala nga njirimu. N'olwekyo nze ndowooza nti ofiisi ya Kaliisoliiso erina okubuulira abantu yavudde ku ky'okuggyako emisango gino. Kakati Amyuka Kaliisoliiso wa Gavumenti Patricia Achan ayogedde lwaki emisango gyaggiddwa ku Ebiru. The offering of the bribe is what we failed to see, but we just heard about it. The offense of soliciting for a bribe was nowhere to be heard of. Because if there was a recording somewhere where the board chair had asked him to give him the money and so on, then even proving the actual bribe as an exhibit became a problem. So the offense of bribery in the law is normally contrary. It's contrary to. Tubuuzizza Achan lwaki baapapirira okubuukira omusango guno nga n'akakiiko tekannavaayo n'alipoota yankomeredde ku byekaazuula. Well, as the Inspectorate of Government, it's not about leading ourselves into a trap because we rely heavily on the public, especially for detection, quick detection and quick fixing. If something is detected, we normally swing into action. We swing into action and follow and see and take it up if it falls within our mandate, and we are glad to investigate it. Wandirowoozezza nti oluvannyuma lw'okumuggyako emisango Ebiru wakudda ku mulimu gwe wabula kiyinza okuba ekizibu kubanga akyalina ensonga endala ezaanoonyerezebwako w'ofiisi y'emu. Ensonga zino nazo zeekuusa ku kukozesa obubi w'ofiisi ye okufiiriza gavumenti ensimbi mpozzi n'obutagoberera mateeka mu by'okugula ebintu by'ekitongole kino.